Okusinziira ku bibalo by'ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga Kiwubosi ebya 2024 Uganda erimu abantu abasoba mu bukadde 45 ng'abasinga ku bano bavubuka. Kyokka okunoonyereza okujja okukoleddwa Wubosi kulaze nti abantu abatalina mirimu tebannakendeera nga kaakano abali wakati w'emyaka 14 n'enkaaga abatalina mirimu bakola ebitundu 12.2 ku 100 ku bannayuganda bonna. We see that the unemployment has stagnated because the previous census 2024 showed it was around 12.6 and the survey showed around 12%, which means that the unemployment is almost the same. Okusinga kizuuse ng'ebbendobendo ly'e Bukedde lye lisingamu abantu abatalina mirimu gya kukola nga bakola ebitundu 23.7 ku 100 ne baddirirwa Tororo n'ebitundu 16.2 ku 100, Busoga ku bitundu 15, Kampala ku bitundu 14.7 ku 100, Elgon ebitundu 13.4 ku 100, Lango ebitundu 12.8 ku 100, Buganda ebitundu 11.9 ku 100 ne Acholi ku bitundu 10.6 ku 100. Bino byongera okutulaga ebintu bingi bye twetaaga okukola. Wa abantu bano gye bali abatalina mirimu oba abalina emirimu, tukizudde nti mu services tulinayo abantu bangi, naye ate bw'oyongera okutaganjulwa ojja kusanga nga abantu abaliyo balimbya busuubuzi. Obusuubuzi si bubi, naye bayitiridde obungi abali mu services. Ate nga bw'otunula eno mu industry abaliyo batono ddala, bakyali batono ddala. Ate ne mu agriculture nayo abaliyo abakola emirimu gino egiri fomo nabo bakyali batono ddala. Kati ne kituwa ekyokuyiga nti tukyalina omulimu munene nnyo okulaba nga tuzimba industrial parks, amakolero we gagenda okubeera, ebifo bingi bisobole okutwala ku bantu bano be tulina mu society yaffe. Newankubadde guli kutyo waliwo ebitundu ebirimu bannayuganda abafuddeyo okutetenkanya nga kizuuse nga bannayuganda ebitundu 44.7 ku 100 bo balina emirimu egizza envuma nga bano okusinga bali mu bitundu nga Bunyoro ng'eno bakola ebitundu 57.3 ku 100, Kampala bali ku bitundu 51.8 ku 100, Buganda ebitundu 49.8 ku 100, Karamoja ebitundu 47 n'akatundu kamu ku 100 ne West Nile ebitundu 45.5 ku 100. Alipoota eyafulumizibwa gye buvuddeko ekwata ku bwavu yalaga ng'ettundutundu ya Karamoja ne West Nile bwe wali abantu abasinga obwavu kyokka bwe kituuse ku bantu abalina emirimu. Ettundutundu lya Karamoja kye kimu ku bitundu ebirabise nga bikola bulungi ekireeseewo ebibuuzo. Wadde bakola n'emirimu gye bakola egyo si gye emirimu gye wali yagadde omuntu kubanga bafunamu akasente katono. Emirimu gye basinga okukola ku Ssenyanku, kwokya manda, mining, kwe ku ebyomugagga by'omu ttaka n'okutunda nga amalwa omwenge ng'ebyo. So ebintu ebyo bafunamu obusente butono obutabasobozesa kubanga bava mu bwavu. Kizuuse ng'ebbula ly'emirimu lisinga kukosa bakyala nga bano bakola ebitundu 13.9 ku 100 ate abasajja bakola ebitundu 10.8 ku 100. Era alipoota eraze ng'ebbula ly'emirimu bwe lisinga okwegirisiza mu bitundu by'ebibuga okusinga ku by'ebyalo ng'ab'omu bibuga bakola ebitundu 12.8 ku 100 ate bannaabo ab'omu byalo bakola ebitundu 11.8 ku 100. Ebbula ly'emirimu mu bavubuka nayo lyegirisa ng'ekigotta entula ng'abatalina mirimu abali wakati w'emyaka 18 n'30 bakola ebitundu 17.9 ku 100 nga bano basinga kuva mu ttundutundu lya Bukedde. Okunoonyeza kulaga nti abantu 12 buli 100 abali mu myaka 15 n'okudda waggulu banoonya emirimu. Naye bw'otunuulira abavubuka abali mu myaka 15 n'abiri bali ebitundu 18 buli 100. Uganda yemu ku nsi esinga okuvaamu abavubuka bangi nnyo, naye kati tulina okukola ennyo okudabolinga our efforts. Olwedde tukola naye tuyinza okugamba nti kyetukola tekimala bulungi kubeera nga abantu baffe bonna bali employed n'okuba nga tutuukiriza ekyo kye twasuubiza okuba ne higher middle income status by 2040.
Minisitule y'ebyensimbi esabye wabeerewo okunoonyereza okulala okukolebwa nga kulaga engeri emirimu gino gye gigassaamu bannayuganda. Dorothy Nagita, NTV Akawungeezi.